Olunaku lw'eggulo abakkiriza bakungaanidde ku lutikko y'ekitove e Masaka mu kusaba kwa Pasika. Eno mmisa yakulembeddwa mu Bishop Severus Jumba. Bwe yabadde abuulira yavumiridde bannabyabufuzi abeesiba ku bantu nga bakimanyi bulungi nti baawangulwa naddala mu Masaka. Oluganda mwenna balina Masaka nziramu okubakubira omulanga nga neetowaza n'okukaaba nga nkaaba. Obukulembeze buno mukitegeere nti kibwa myaka 5 gyokka. Oba akalulu bakuwangudde linda emyaka 5 egikola ki? Muleme kwesiba ku bantu mbu mubakiikirire. Toyinza kutukiikirira ng'okibuteere. Ono teyakomye okwo ne yeebaza omubaka Mathias Mpuuga ye okukkiriza ng'awanguddwa n'ateesiba ku bantu ng'abalala. Kwebaza okweyisa ekisajja ekikulu. Yita mu constituency n'abaga bannaye nkyasobola obuweereza and alina qualities zonna ez'obukulembeze. Abasumba 3 bakiŋŋamba buyisiza ekisajja kikulu abantu abaganda mumpaaka luli ne mukamumma era ze tusoma ffenna era mmanyi nti ojja kusiibula bulungi kisajja kikulu. Bino lugudde mu matu ga bannamasaka ne balaga essanyu olw'omusumba okuvaayo nga teyeetiriridde ku mbeera eno. Eyanza nnyo bannaddiini ovaayo ne balaba amazima ne balaba nti ne kkooti ziyingiddemu obulyake ziringiddemu obulimba kubanga obuwanguzi bwaffe tubwetaaga Honorable Nammere bwe yatwala. Bagamba nti wadde kkooti yasalanga bwe yayagala emitima gyabwe minyifu era abamu tebalonzezza ne boogera n'amannya omusumba ono bwe yabadde ayogerako. Kubanga ebintu byonna baabikola ne beeyambisa omulamuzi n'akola ebyo byakoze ne bakabalira ewiiki nnamba nga n'akapulezidenti bakabalira ennaku 2. Ye Rose Nalubawa mu Nanup yasooka okulangirirwa ku kifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga ky'e Masaka agamba obubaka buno bugenda eri abalamuzi abamu abatagoberera mazima nga basala emisango. Message yawadde yabadde nzito nnyo. Ndowooza abali mu judicial system balina okuteekayo okutubawulire. Message eyo eri very very strong bwebanga yavudde mu muntu nga omwepisikoopi. Akkatiriza nga bw'atali atakimanyi nti yawangula naye nga bakozesa abalamuzi obuwanguzi bwa bannamasaka baabo bajjako. Ategeezezza ng'embeera eno bwe mututteko ssente n'ebiseera wabula ng'akimanyi bulungi nti bannamasaka bakufuna obwenkanya. Bwe tugenda mu campaigns tuba tunoonya obuwanguzi naye omuntu amaze okuwangula n'olangirirwa oli najja n'akozesa olukujjukujju n'akubbako obuwanguzi bwe definitely sinzaga nti tekyanuma up to today kikyankosa kuba first of all kiri costly kati ndi mu kooti nteeka mu ssente I have to engage lawyers ezo na ssente it's time wasted. Kyokka ate waliwo abamu ku bannamasaka abalina endowooza ey'enjawulo ku ebyo ebyasalibwako kkooti. Okubba nga tebakutte tekiba kibi. Nzira Bishop Jumba kyeyawudde nga Bishop tumwebaza olw'okuwaayo omusima gwe gwonna gwe yatuwadde naye nga ate ffe abali nokugulawundi nga ffe abatuuze Nammere atukole ki kyokka ati nawe gwe bagamba yatagenda wanu naye yaliwo NRM nalubawa naye yaliwo NRM kati kituufu ekyamazima tetinawo twafiriddwa. Kyokka era waliwo abagamba nti omuntu yenna okwemulugunya kwonna alina kuddukira mu kkooti okufuna ekituufu nga bagamba nti omusumba obubaka buno yandibwolekezza balamuzi okuba ab'amazima. Obubaka bw'omusumba bwandibadde bugenda bufune ku balamuzi abatuula mu kkooti ezo okukuuma ekitiibwa kyayo okukuuma ekitiibwa kya kkooti ne balamula emisango mu bwenkanya mu bwesimbu mu mazima. Ate Justin Nammere omubaka omulondo wa Masaka awadde bannaddiini amagezi mu kiseera kino okufuba okulaba nga bazza emitima gy'abaawangulwa kubanga ekiseera ky'okulonda kyaggwa. Buli muntu bamutotta mu kkooti naawe kyanti tekisoboka ti buli mubaka eyawangudde yabba buki ekyo kikulaga ki ti bannaddiini afeeyo bakkakkanye abantu abo abaawangulwa bakkakkane tugende tukole bababuulire nti ebiseera eby'okubbiisanya n'okusika emiguwa egyo byagwawo. Kinajjukirwa nti ekifo naddala eky'omubaka wa Masaka City kyaliko Kalimanywera
Omulamuzi bwe yali ebigambo bye oluvannyuma lw'okulagira okuddamu okubala obululu n'ategeeza nti bw'asangamu akabokisi akakwateko nga kusazibwamu wabula kino tekyalobera wadde nga waliwo obwasangibwa n'agenda mu maaso n'okubala obululu ekyewuunyisa bannayuganda abasinga obungi okukkakkana ng'alangiridde munna NRM Justin Nameere ng'omubaka omulonde mu kifo ekyasooka okulangirwamu Rose Nalubowa mu Nanuupu.